Ngaawo tuba tusimbudde mugamba mutya mwena abali naffe yasa mwebale kubanga mwekuumira ku mukutu mwebale kutambula naffe naye munange obadde okimanyi nti kuva essasage we yagwa mu kibiina kya National Unity Platform weekend yonna okutuuka olunaku lwakakati tubadde nga tulindirira omukugu okubanga munnange ate atubulire ebyama byonna ani ali mabega okuluka ebintu bino munnange kijja kitya okubanga bavumbula mukulu Mathias Mpuuga byonna tubadde tulindiridde omukulu tica Fred Kajubi Lumbuye anti munnange omuganda nga bwagamba nti kyoyagaliza embazi kiba yagasudde tubadde tuliawo munnange tica Fred Kajubi Lumbuye ng'akomawo jjukira abadde yafunamuko ebizibu era ng'ebizibu ebyo twabibagamba abadde akyakungubagira muzeeyi we yadde nga teyafuna akadde oba yadde nga teyafuna munnange chansi eyo ey'okuba nti amukubako eriisa evvannyuma naye baaliyo abamurepresentinga banakibiina kya National Unity Platform bonna baaliyo butereevu okubanga bakungubagira ate n'okubanga bamubeererawo ye watali ndowooza mubimanyi bulungi basimbira okugulu kwe wewati mu Uganda weppo nga kaba kaweddemu naye mukama mulungi nti yasobodde okubanga ate yegattagatta n'agamba nti nnyina okubeera omusajja omusajja abasajja babeera bavumo mu buli mbeera yonna agamba nnyina okuguma ntandika okubanga ate mpeereza bannayuganda namanya nti ba student tuba tumulindiridde buli kadde munange ng'atandika abanga atuviira ku ntobo yalwo mukulu Fred Kajubi Lumbuye yagamba nti mu kibiina kya National Unity Platform mbo mulimu zikawukuumi naye nga zikawukuumi zino zaplantingibwamu ekibiina kya National Resistance Movement ekikulirwa omukulu His Excellency Yoweri Kaguta Museveni era agamba nti kawukuumi zino mbu ze zireeseemu ebizibu ze bakozesa okubanga bakozesa oba okubanga bazeeyambisa okulabika nti zisaanyawo ekibiina kya National Unity Platform era agambye nti sooka weebuuze lwaki ku ebyo ebibaddewo ensonga za Mathias Mpuuga lwaki bannakibiina kya NRM be basinze okuba nga ate badifendinga be basinze ate okuba nga bamanya ekibiina nga ekigenda okuggwawo amanya ekibiina kisaanawo ate oyo kabagobye Mpuuga ate ekibiina kyagambye kikyo agambye nti ekisooka NRM teyagala ba opposition. NRM eyagala opposition ebe nga evaawo. Ntate lwaki mwandibadde musanyuka busanyusi nti Mpuuga abadde akwatiridde nuupu ke bamugobye kati tuwangudde nti kikyo alaba nga mmwe abanakibiina ky'NRM mumudduka ku TV stations ez'enjawulo muli ku radio ez'enjawulo mudifendinga Mpuuga mugamba nga simanyi yabadde mpagi nnene nnyo mu kibiina kya National Unity Platform agamba nti lwaki temufa ku midaala gyammwe mbu bannakibiina kya NRM mufe ku midaala gyammwe nammwe mwina ebizibu byammwe mu pate yammwe eya NRM lwaki muddukira ebifa mu kibiina kya National Unity Platform nti mwandibadde mujaguza mwandibadde mucelebratinga kubanga omuntu abadde akwatiridde ekibiina nga mmwe we mwogera akoze ki avudde mu nti ekyo kiba kitegeeza muba kubanga muwangula actually tica Fred Kajubi Lumbuye ye agamba nti ba MPs bonna ke kaseera mbu banaabira omukyala Honorable Anita Among mu maaso oyo no ye speaker wa parliament agamba nti ke kaseera ba MPs bonna ebikwate babe nga banaabira omukyala oyo mu maaso mbu yakulembeddemu corruption waneno mu Uganda omukyala oyo yakulembeddemu bribery nti omukyala oyo yakulembeddemu safety nti buli kimu buli muze omukyamu agubeeramu buli muze omukyamu akola ki yagukulembera nti bino nno byebintu ebimu ebireetedde ebizibu bannabibiina naddala ab'opposition nti bakozesa oyo omukyala ne baba nga bakozesa essente mu lukujjukujju ne luba nga lubribinga ba MPs aba opposition si bonna agambye si ba MPs bonna naye abamu
abali willing kubanga bagondera ebyo Anita Among byaba bagambye n'okubanga beeyolera ku musimbi nti abo bakozesezza okubanga bayuzayuza ebibiina ebibaawo eby'opposition naddala kasi ekibiina ky'opposition ekyo kibanga kibaddemu amaanyi nti oyo omukyala asinze nnyo okubanga akozesa banabibiina bya opposition naddala ba MPs kubanga abakozesa ensobi nga mbunga abawa ssente ezitali mu matendera, essente ez'ekibi, essente kwegamba nga ababribinga okubanga abakozesa ensobi. So agamba nti ke kaseera omukyala oyo singa bamunaabira mu maaso ba MPs bonna ne bamugamba tetutyakwetaaga ne bamusenshalinga nti wandibaawo ki emirembe era nti n'ebibiina biyinza okubanga byenyweza nti naye agenda n'abattractinga n'obusente ezitali ntono nti naye nga jjukira essente zino ziba za muwa misolo nti jjukira essente zino zandibadde zibaako n'ebintu eby'amaanyi bye zikola nti essente zino zandibadde oba olya zibaako kye ziyamba nti naye bo addira ebintu nti addira ab'MP baalaba nti bano balimuuko ku mbavu n'abanga baba plantinga mbu mu other parties oba mu opposition parties baba nga ate badisorganizinga ebibiina abadde mukambwe muko Fred Kajubirumbu yabadde mukambwe muko nnyo era ayogedde ensonga nnyingi n'atuukako ne mu Buganda Kingdom nga womanyi nti Buganda Kingdom gyevuddeko waneeno yafunye ekikangabwa kyabadde akulira omwami abadde akulira ekika ky'endiga yasobola okuba nga atemulwa misana ttuku so eyo nayo agenzeeyoko nga womanyi atera nnyo okutyalirako ebulanga emengo naye this time ebadde special nti wabaddewo ekyabadde alina okuba nga ayisaawo lwakubanga nti byaggwawo nga naye ayina ebimenya nga alina ebizibu teyasobola kuba nga ate ajja okubuulira abantu nonno alambuludde ensonga nnyingi nnyo kyevulaba nkugamba nti nze sijja mwogerera nga waali era sijja kuba nga nsala omugambo byatayogedde lwaki simukulekera naaba nga ye kennyini alukuwa era wuliriza bulungi ayina ensonga nnyingi zagezezaako okubanga atanya zagezezaako okubanga ayogerako zagezezaako okubanga alambulula olunaku olwaleero kamulekere abe nga akunyonyola then tujja kubanga ate tukomawo n'ebirala bingi. naye nga omuntu akirwanyisa kigwe yeyo seriti bahabulwa rutabayisibwa mutawano wa kale kyensire mzizide ensanga bisibe n'ekibiina kye ekya National Buzz Movement mubatadde ensimbi gamba n'okuwamba n'okusoba na Uganda obatta ne bwolaba ng'enkwezengeze baali basize mu kibiina kyaffe ate abasinga oziwolereza ba NRM nga bagenda ku radio bagenda ku TV bagenda buli wamu gwate omuntu gw'oyagala gwe ng'ekibiina oyagala kisaanewo kife kigwewo ate otuuka otya okumanya nti ekibiina kyazzemu obuzibu ate nga wandibadde okola nnyo kyamaanyi ekibiina ekyo kisaanewo naye ate okola nnyo kyamaanyi okulemezaayo enkwezenge yandibadde esaanyawo ekibiina kye mwagala kigwe mangu ani aba abalonga mulowooza tetutegeera so njala bategeeza nti mutegeere nnyo ebintu bino nti nuupu kibiina kito NRM esasudde ssente nnyingi kisaanewo naye omuntu eyandikiyambye kisaanyaawo ng'akyabuluzaamu ate baba NRM bamudifendinga nnyo asigale mu kibiina ng'akolayo ki wandikola omuntu ekintu wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambye muyambe kkiriza mukitegedde bulungi nnyo kyekyo gwalwe gikyaleero kati nkifundikidde njagala tutandike vidiyo ey'olwalo naye nga situnatandika vidiyo yaleero kamala okuyisaawo akalango kamu kokka tugisimbule omuntu yenna ayagala okutambula mu mwezi ogw'e11 omwaka guno waliyo conference eno mpya bagiyita the third annual gender based violence ejjatandika ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'e11 omwaka 2024 ekomekerezebwa ng'olunaku lumu ennaku z'omwezi lumu December 2024 eno ejja kubanga eri ku musingi okutegeezebwa nti gender based violence and intersectionality ejja kubeera mu ggwanga erya Canada mu kibuga Toronto ku Airport Marriott Hotel
901 Dixon Road, Toronto on M9W 1J5. Bw'oba oyagala ebisingawo ku bateesiteesi n'okumanya kye kigenda mu maaso, ojja tuukirira omuteesiteesi omukyala Doreen Kajumba ku ssimu ye ey'omu ngalo. Oyinza ojja okubako butereevu oba omusindikira obubaka ku WhatsApp. Essimu ye eri +1 647 9290 omutuukirire, ojjamu okubira ajja kuba akubuulira ebisingawo ku conference eyo, then tulyoke tumanyi biki ebiddako. Kati ndowooza byonna bibadde bisibye bivuddewo. Kati njala tutandika vidiyo eno olwaleero. Mu kutandika vidiyo eno, okusookera ddala njala tegeeza bannayuganda mwena gye munadaba comrades mwena baagala enkyukakyuka nti amanya gange nze lumbye mumanyi, sirinda lutalo na comrade munnange yenna, era gwali ngomanyi nti lumbuye alina olutalo naawe mwayomba, siyomba na muntu no. Nze nabagamba nti njogera information nenjiteekawo neŋŋenda bwetuukawo, oba gwe wayomba nange ng'osuubira nti nali njawulamu ekibiina oba nali nkola bikyamu, obwo bwali obudde bwo kuba nabagamba nti nze nzija nenjogera ebigambo wabula nze ebigambo bivunaanyizibwako, wabula sivunaanyizibwa ku kutegeerako okw'ebigambo bye banjogedde nangeri ki gy'obitwalamu. Kati gwe engeri gy'otegeramu ebigambo bye banjogedde n'engeri gy'obitwalamu, obwo si buvunaanyizibwa bwange. Owulira, nvunaanyizibwa ku byenjogedde, naye entegeera gye njogedde ebigambo bye njogedde sivunaanyizibwa ku kutegeerako ngeri gy'otegeramu ebintu bino. Y'ensonga lwaki kigamba nti sindawo na comrade yenna kumpasivinga oba engeri gye mwafunamu ebigambo nabagamba all along, sirina buzibu era sirina lutalo. Njala tugende mu maaso tulwane eggwanga Uganda by all means. So mbategeeza sirina lutalo na comrade yenna, era nze ntambula social media platform zonna nenziyitako munako, sirina lutalo. Just ekizibu kyali kya budde kyokka okutegeera bye nali mbagamba, n'ekirala n'okubategeeza nti tebeera munnabyabufuzi gwesiga nti mukwano gwo. The moment you befriend a politician oba ogenda kugwa eddalu, ekyo nali mbagamba. So sirina lutalo lonna na comrade munnange, oba nakolako na oba saakolako naawe, oba information wagipasivinga ng'otya, sirina lutalo naawe. Era seetaaga kuneetondera, seetaaga ki. Njala tugende mu maaso kubanga ekintu tukimanyi nti Museveni ye mulabe waffe, tetulina mulabe mulala. Ndowooza mukitegedde bulungi nnyo. So ekyo kye kikulu kya byonna, njagadde obbategeeza sirina lutalo na comrade munnange yenna. Oba wanvuma oba wakola ki, it's up to you kubanga ebyokuvuma wamanyi ebyobufuzi. Kasita weetaba mazina g'enkima ebyo bigenda okuvaayo. So kati gwali eyo ng'olowooza nti simanyi nakunyiigira, no. Nze sinyiiga, sirina buzibu bwa kunyiiga kubanga mmanyi nnwanirira ggwanga ebyo bibeeramu. So mwenna nze sirina buzibu nammwe, y'ensonga lwaki njagadde ntandike vidiyo ey'olwaleero. Alright. Abasinga obungi mwagala kuwuliriza vidiyo biki bye ŋŋenda okwogera. Naye njala kubeera mulambulukufu, buli omu owulira ebyo bye ŋŋenda okwogera olwaleero era obitegeere. Okusookera ddala njala tegeeza mwenna abazira nkima, wonna we muli, mugende mulambule ku jjajjammwe omutaka w'ekika ky'enkima, olumbe lumubala embiriizi, naye engeri gye lumubalamu tetegerekeka. Mwenna mbategeeza abazira nkima mugende mulamule ku jjajjammwe, olumbe lumubala embiriizi, wonna ng'oddira nkima, oba oli wa lujja, oba oli wa mutu, oba oli wa kasolya, ng'oli mu kika kya nkima, mugende mulambule ku jjajjammwe ng'obudde bukyali, musale amagezi mu ngeri gye mugenda okukolamu ebintu ebyo. Alright. Kati okusookera ddala, mwe abasajja ba NRM, ba propagandalist abali ku social media, mbalamusizza okansubira nti muli bulungi. Ebiseera ebisinga amazima obuyimba bukeera, naye amazima bwe gajja gasanya buli kimu. Mwogedde ebigambo bingi nnyo, tubiwulidde, naye ekizibu si kya bigambo, wabula ekizibu kya kutegeera. Tabagamba ekigambo kimu nti ebyobufuzi Museveni bye yaleeta ebya blackmail, propaganda, divide and rule tebikyakola mu Uganda. Kubanze main interest yange yali yakuzuukusa bannayuganda, mostly abavubuka, okwenyigira byobufuzi bya Uganda n'okubyogera ekitaaliwo luli. Era nkimanyi nti ebitundu 4 ku buli 10 bannayuganda bazuukuse, era mwe bali balira ddala. Kati ekikulu kya byonna buli munnayuganda asobola okweyogerera ensonga n'aziggusa. Twafuna omukulembeze atukulembera ng'ayagala amazima n'obwenkanya, era ng'atambulira ku musingi ogw'amazima n'obwenkanya. Kati ebbanga lyonna badde nzijjanjogera information nga bafuna bubi bagitwala bubi, naye bwemala netuuka no problem kubanga beetuusewo. Kati njala gamba ba NRM ebigambo mwadde mwogera ku president abateredde documents zonna ze mbadde mwagala,
mugende muddemu mukyuse mbadde mwogera nga mufunye obujulizi. Muddemu mukyuse mbadde mwogera nga mufunye obujulizi. Mulekerawo okwogera ebigambo bitakwatagana. Ensonga lwaki nti Muvunyi Robert Kyagulanyi Ssentamu emyaka egigenda 9 nga tawabirangako omuntu yenna defamation. Kubanga he's a politician amanyi kye kirina okubeerawo. Naye mmwe bwe tuboogerako ebigambo bituufu bibaluma nnyo. Kati mugende ku platform zonna tusharing information ya president kyataddeyo, eraga emmotoka, eraga emisolo gye yasasula, eraga ssente za parliament, na buli kimu mugifune nga mbadde mulina gifuna okuva ku propaganda mugombadde mwogera. That is wrong. Ekisookera ddala nabagamba nti bw'oba onoolwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu, making sure nti olina proper information kyekisookera ddala. Ekyokubiri, making sure nti gwe naawe oli clean. Bw'oba toli clean tulako wansi, awo nawo onvuddewo. Okusookera ddala ebigenda mu maaso mu ggwanga tubiraba. Ngenda kukubira omulago kutakungula bannayuganda mwenna abali ku social media platform, Facebook, Twitter, TikTok, yonna buli muntu mutandike campaign egoba Anita Amongi ne Tayeebwa mu Parliament ya Uganda. Mbasaba tutandike okukola campaign egoba Anita Amongi mu Parliament ne kuba speaker era Amongi akwatibwe. Anita Amongi, the so-called Speaker of Uganda, is the chieftains of forgery, bribery, corruption, and theft. Ngai machiga chiri chisi chieftains of military intelligence. Wabula, Anita Amongi is the chieftains of forgery, bribery, corruption, and theft. Ye kabaka akyasinza obubbi. Bino byogera sooner or later muyinza okulira nga Anita Amongi either akubiddwa kopa oba akwatiddwa. Nkiddamu, sooner or later muyinza okulira nti Anita Amongi yakubiddwa kopa oba yakwatiddwa. Chris Obole njala kutegeeza bwajja mu office eyo former speaker omukyala litwala Rebecca Kadaga yali akugobye. 1 nga academic qualifications zo tezibalance, nga 2 ng'olina records z'obubbi, so you are there to defend obubbi. Nkiddamu, omukyala Anita Amongi is the chieftains of corruption, forgery, theft. Byonna biri ku ye mubbi. Anita Amongi ne mukulu oyo Tayeebwa bavunaanyizibwa ku kuwa enguzi, okutambuza enguzi, money laundering, okwetoola parliament yonna ne mu business community. Omusajja Tayeebwa waliwo ssente ezimuvunaanyizibwako obumbi nga 100 nga yabukumpanya. Alina business empire eri worth 300 billion Ugandan shillings. Empire nga ye yagicreatinga. Anita Amongi recently bali bagenda mukwata ategeeza okuba nti yalina almost 31 billion Ugandan shillings zakukusa. Naye nga Museveni yakimanya era bali bagenda mukwata ndoza ne banegotiatinga naye kinaddako mugenda kiwulya. Mu intelligence sources zigamba nti baagala kumanya source ya ssente zino agenda zikozesa ki. So bwe muli nga mulidde kopa oba omukutte temwewuunya. Wego bayita Anita Amongi. Video ne bengenda okwogera mbivunaanyizibwako era njala public emanye bulungi nnyo. Ekisookera ddala, ensi Uganda yaffe ffenna tekuli alina monopoly ku Uganda. Buli munnauganda yenna avunaanyizibwa ku nsi Uganda. N'ensimbi ez'omusolo zonna ssente za muwa musolo za muntu teziriiko nnyinizo, ssente za muwa musolo. Abakozi abali mu government ne Museveni nga kwali basservant si baffe, and I repeat this statement. We the Ugandans, we are responsible to monitor and to know how our taxpayers' money is used across all government structures.
All those top officials in the government offices, including Museveni, he's a servant, muweereza wa Uganda. So he's answerable to our questions. I know to our answers. Nobody is above the law. Teri ali waggulu w'amateeka. Ekisse eggwanga Uganda ebintu bibiri. Uganda efugibwa abantu betulina be bayita ba organized criminals. Ekigaba kiyita organized criminals. Abavuzi b'emisango abeeteekateeka obulungi okuzza emisango ne bagibuzaawo. Organized criminals. Mu Uganda mulimu ekintu kye bayita organized crime. Emisango egiddizibwa nga miteeketeeke nga na mizibu gijja kutegeera nti baagizizza. Mu organized crime muno osobola okusangamu Museveni kennyini nga mwali, mulimu Archbishop, mulimu Reverend, mulimu akulira amakomera, mulimu Inspector General of Police, mulimu akulira SFC, mulimu LC1, mulimu LC2, mulimu muntu yenna nga eyo kye bayita organized crime. Kati ba organized criminals babeera affiliated ku buli sekita yonna mu gavumenti mu ggwanga. Nga ne bw'ogenda okuba omutwe, omuntu asobola okuwolereza omuntu gumanyi temubbi. So there are two different things. Organized crime and organized criminals. So mu Uganda tulina organized criminals. Abeeyambisa kye tuyita organized crime, obubbi obuteeketeeke. Tuvudde kwanjula ka video katandise. Fenna twagala ensi etambulira ku mateeka. Amateeka kye kitambuza ensi n'okulaakulana. Ensi etali mu mateeka tesobola kulaakulana. Etya. Buli muntu bw'abanga azziddwako omusango bazizza omusango, amateeka galina omulamula. Teri muntu ali waggulu w'amateeka. Ngera sooka kubuuza ekibuuzo. Lwaki omubbi bw'akubba okuba enduulu? Era lwaki omubbi bw'akubba omugoba? Kubanga aba akubbyeko ekintu kyo ekikyo nga ggwe. Era oyagala mukwata either omukube oba muvunaane. Kati bw'owulira omuntu nga bamukwatidde mu bubbi ne wavaayo omuntu ng'amuwolereza, kati bwe bali batuyita ba organized criminals. Bali buli sekita ng'asobola okuvaayo n'awolerezamu omubbi naye ng'akimanyi omubbi gw'awolereza yamenye etteeka, yamenye omusango, yakoze omusango. Beba organized criminals. Buli sekita babeeramu. Sigenda kubanga nzize emyaka emyaka 3 njogera abasajja bano babagamba, so sigenda kudda mabega, just okudda maaso. Njala kubaza ba comrade mwenna abajiyago mbuto okulabisa abasajja bano. Naye nze ngenda kutandikira we nakoma ku nsonga zino nzongere obwongezi. Amukulu Merdad Lubega Sseggona ngenda kukusaba ekigambo eki akali amaggwa. Shut the fuck up. Sirika. Merdad Lubega Sseggona, shut the fuck up. Sirika. Don't mess with Ugandans. Sirika. Wonna wolekano bajja kusaliramu. Lubega Sseggona, the so-called lawyer, sirika toddamu kwogera kigambo kyonna. Kubanga nja kwayo ebisingawo ne bijja okunyiza otuuke n'okunywa obutwa. Toddamu bw'obanga oli professional one. Mweno saga ya corruption egenda kuleetera okufiirwa professional yo. How? Ogenda kuluzinga ba customers bagenda tebakyako trustinga mu mpoza y'amateeka. Njala sooka kubuuza ekibuuzo kimu. Abantu abasinga obungi temwamanya lwaki president yajjayo omusango mu high court gwe yawaabira gwe by'okulonda. He knew all along president abadde amayi, but he was keeping quiet. Sseggona, Robert Kyagulanyi Ssentamu teyakubulira lwaki yajjayo omusango. Ne yamanya baali baali nabo. Yensonga lwaki ya withdrawing omusango tewamanya. Essaawa zino okimanyi nti parliament yeteeka amateeka. Naye parliament banga yeteeka amateeka nga mubakolera buvuyo naye mwotuula. Novaayo ensi n'ekugamba nti omusajja wo mukama wo kiyakoze kikyamu, and you come out and defend him, Mathias Mpuuga Nsamba. You too, you are committing a crime. Uganda Law Society yakugambye nti ensimbi Mathias Mpuuga Nsamba ze yafuna zimenya amateeka, tewali kawairo mbazifunira. As simple as that. Just shut up.